abasibe bajja yalowooza nti abasirise basibe edocile population mbi nnyo abantu okusirika ne babaleka ne babatunuulira is very dangerous. Kadaga n'akaaba Nasari n'akaaba buli muntu yenna ne mumujojobya who are you bajja bazingiza olabe ebipiira olaba nga bwoteri bonna bukutumulira awenya mutwe kati awenya mutwe ng'ayina kuvuga bwe biri musanga ekawalagi kalina kuyingira Kongo Kinsasa bwe bamukwata wonna empale evaamu bempale bagimuggyemu bwempale evaamu kano okutuuka essiro nko kalimala kukwata mwaluwa bwakukubyeyo wakuttira wano kubyeyo bajja mukuba wamuttira wano kano ko bajja kakwatira mwaluwa kakwolekera sironko kayinza kuyita kubegiya bakakubye nnyo abantu mawulire gaako bakakube bakaggyemu empale evye bamukube bamubanje beyatta bannannyini baana bemutidde mu malwaliro bwe abatakisi bwe balifundirizaako omugwe bati bajje bali mukolamu ne bamutayalisa wali alisula ono ekiro kye oli mubbi ekiro ekyo kyenneyo ababbire balifuluma eggwanga abamu bakaddiye bakyasobola naggoba mbaata pulezidenti abajjeko beesikooti olabe olaba abasula ne poti mungi bakubekoomu bafunganekomu mu kibuga bagambye abo tebakimanyi omulabo owabu wooteri bwe nga adduka misinde bamusanze ekawala jayi alinnya kaato kukwa kuyingira lwendo n'engalabiye n'obuddu bwe nga bugenda bumunyako mutereevu obweddando situnaba kutandika program tubadde tukyanyumyamu nammwe abawagizi baffe mwe bali kutuwagira yenze kanka kuwa TMO online television tubeerawo ne munnange ono Joseph Tamale Mirundi senior mutabani wa Mole n'amatofu saako John Mirundi ku programu eno kuliko akatambi ke yabaweereza nga programu eggwa njagala okubategeezaako nti waliwo omukutu ogubadde guyitibwa Uganda the Truth gwatwegaseeko era nga kati guyitibwa Bantu Television ogenda kubanga osangayo amawulire amalala agaba celebrity ag'ebintu ebirala byonna ebitali bya bufuzi so gendayo okyalire ku mukutu oguyitibwa Bantu Television abagala okubira ebirango ku TMO nsaako n'emikutu gyaffe emirala yitira ku namba y'essimu eyo gy'olaba kambeere nga ngenda butereevu wa mutabani wa Mole n'amatofu Mirundi tusaba okulule ate programu y'olunaku olwaleero. Muzeeyi programu yaffe eno abantu baleya tugifunira erinnya nengifunira erinnya ngiyita political dose. Abantu baagala nnyo dose gy'ogaba naddala gy'owa abafere ba gavumenti eno gyebaleko ssebo bitambula bitya? ngenda kwogera kitono mbateereddeko debate eyabaddewo baatudde ne babalaga bakulaga engeri gye bazze bannwanyisaamu kale era nabagamba nti akasajja kagundi kantu kaabwe kagundi gano nkawaabawaba emisango mabirizi era bakwogera mabirizi nabaga nti mabirizi is part of it. There is no way mabirizi could go to the East African Court of Appeal. Aba basajja be batwala mabirizi East African Court of Appeal nga bwe kibagalayo kiri kimu. Museveni would be required to have a team of lawyers to defend him. Otherwise, Tetrina, you see, when you are creating a federation, federal is not devolution of power. Federal is surrendering some of your sovereign powers to create a bigger unity. In this process, the member states will surrender some of their sovereignty power to Arusha to create a central government which we call the federal government. Chebayita federal nti kugabana buyinza is devolution of power. Kubango kugabana kitegeeza nti weebuli. Kitegeeza nti we are talking of an existing state to share resources.
You don't need federalism to share resources. Any agreed method can be used to share resources. Because what about Republican countries like the United States? So, bano bachikwata bukwasi. In fact, to me, singa bamayi gabo tebakyogera ba makubuya. Nali bage kyeboogera tebakimanyi. Kyeboogera kifaanana n'autonome. Okwekutula okwekutula. Makerere University is under Ministry of Education, but is autonomous. So in some countries, tusobola okugamba ti for you are special, muli bakitalo nnyo, muli banjawulo nnyo, let to join Uganda mwekatubalekinga mwefuga mwekka mu traditionalism iyo teba federal ebe autonomy. Era mbabuulira nti mu Uganda temubeeranga mu federal nga bwe balimba bazewo federal tebangawo. Federalism kitegeeza there are two spheres of authority. The regional government at Kampala and the federal state at Arusha. Eno in Nairobi, Kampala, member states. Wajja kusigalayo ze tuyita regional oba state governments. Kakati je tuna creating the East African Federation. The federal government will be in Arusha. The federal government at Washington. The federal government at Berlin. The federal government at Ottawa. Federal government teba Mengo. Mengo regional government. Mengo had a regional government. Kati checha package che abe Mengo je bali ogeddeko esuuti nga bibagala. Okay. Motono mujiramu ebyenfuna twesololeza omusolo mu constitution mweri naye basalawo babuzabuza abantu mu constitution mu government bill. There are two governments in the constitution. The regional government that was abolished in 1966 and the traditional leaders government. Traditional leaders don't have political power and judicial power. But they can have mu constitution. Kakati bana abemmengo mu magezi gabe ba makubuya balimba abaganda abatasoma n'abasoma abatamanyi nti government Museveni gye yazaawo yeeno eri emmengo no. Ekiri emmengo is a new entity. It has never existed in Uganda's history. Kino kipya. Ekiriyo ki? Tekina buyinza bwa byabufuzi na busalamisango. Ati kyembuuza ekyali baddewo kyekiriwa kyogamba ekiri mu constitution. Nkaaga mu mukaaga gavumenti ya nkaaga mu mukaaga obuteje yakuba Museveni yagizaawo ne bagigaana. Gavumenti ya nkaaga mu mukaaga yalina land board yeno terina bano banyumya bunyumya. Land board neekwata ku bintu byange okujjako nga eraninga Kabaka state. Tesobola kwata ku mbuga z'amagombolola za Kabaka. Tubakuba bukubi kibooko ekiwalo bimale n'asesema ssente. Mpulira. Tumule toyo omuvuka ne galubindi nga tategera na kutegera. The trust discipline. The previous Buganda Land Board obateje yakuba was running the 9 square miles. It was not running Kabaka state. Kati baba amakubu ye kibakola bagundi bano bakiwale bimali. Baddira institution ne bagikozesa ebitakola nga baddidde amannya amakadde bagatuuma ebipya. Mpulira. Olukiiko lwa Buganda obuteero yakuba lwalimu ababaka 83. The 20 county chiefs who were nominated, appointed by the Kabaka in consultation with the governor. Governor yabalonda. 60 MPs balondebwanga universal suffrage. Nga bwolaba kati ba MPs nga bali nkaaga mu lukiiko lwa Buganda. Kaakati nga Kabaka alinamu banominies abasatu. As we speak today, Mulichiko lwa Kabaka mulichiko lw'Emmengo temuli mulonde. This is a different entity. Kabaka tasiima. Luno lwa Kabaka anti yatuzayo mu mikaabya. Yadda. Betwali badde tweronderanga ffe abakopi. Teyabatukkiriza. Nti Omuganda jjajjange yalondanga. Yasinzanza amagezi. Simanyi. Ndowooza nti mu byobuwangwa bali batusingako okutegeera ebyobuwangwa. Kabaka yalina square miles 305 ng'akenda sikake. Kati Makubuya ne Kiwale bimale n'abo bampanga ne bakaleeta Emmengo illegally. Kiwale bimale amagumba getu ligazikula mu ttaka ntugatunda. Talina buyinza bukwata ku mayiro kenda. Talina buyinza bukwata ku mbuga z'amagombolola. Si byabwe. Olunaku lumu Kiwale bimale bajja kutunda buli kabuka ayina.
kakati walabye bya federal babyogerako sinabiwulira bwe featuring anyway akomyewo walabye ko chairman wakabondo ka Buganda ngaakunga batwala amakula ne sente kitegeeza 10 years from now nga nemmengo yafuuka ddaba akijjulula kubanga ono minisita wa Kabaka wa Barter Trade byonna yabitunda kakati kyembadde nkunyunyula ku gavumenti yaffe tasobola kgenda kuwaabira Museveni mu East African Court of Appeal over political issues. Why? We have not surrendered any of our sovereignty to Arusha. Kati yasinzira kuki asinzira mu jurisdiction iki mafia bakuri yetingira Museveni emisango babbemu ero ilo kusanga ng'ekikubya lukuta n'embooko nga bakolaga ne mabirizi batwaleyo kesi nga bo baatone jeno bagende eri bali esende nga Museveni bwe baamukola ne baddira omusango gwa tulo ne bagenda bakutwala wa ebungereza n'abawandiiseke cases are judged in London. That's the law. But he created case ne balya sente wanudde akolo yali mu revenue authority baamusalira amagezi ye yasasula. When did the revenue authority start paying gundi za present pledges? Oyo bajja kumunona yunga n'emimwa gyalebera danga n'amanyo gamuwanguzi balyoke bamulete bonna bwe yakola nga bano bannannyini nsi badduka ate bo balabako lwaki tulinda bakaddiwe lwaki tewabaawo mekanism ebakwata mu gavumenti ya Museveni yennyini bajja kuba baabirya ddanga ffe situfu zinafunamu nga babitundatunda dda bamuyola namanyi bamwegamu bagamba nga yatulagira naga we are you stupid tobuliddayo omusajja mugenda kulya omusajja mu katambi bwakudaala yegembu ono omukazi ne muwala we gwe bakutte olwassaako bamuzannya bwe bati yali tamanyi ti biliyoni 11 tezijja kuweebwayo mulundi gumu bazikola ki bazitemamu emirundi esatu saako y'abasomesa ogwo nno mulundi gwakubiri waliwo 5 billion ezabulanga alupe minister zabulye ku meza ya State House. Oli serious? Amuteregiwo. Esenderezi 5 billion. Nga tezinana kufuluma. Zabulye mu State House mwennyini. Nga alupe minister. Mpulira. Yes. Kakati aziba wadde ye kyatazisindikirako bantu naga nti zituuke abatamanyi kubba ati balina amawulire ekintu kyebabye wali kano singa nze nsaba Katonda abalala bonna batusimattuke badduke nekulubya akasajja ako abenyigira mu kutunda organi zaabo okudduka woteri nazirekawo nayingira Kongo Kinshasa oba sikyekyo omupiira gwennyini ogwa tractor munene babanoonya wano olabe bwe badduka liwo n'omulala ajooga ennyo abo tebajja kuwona. Yes. Kakati nkugamba njagala kumanya akakodyo ke baateze bano mu kasente kakati akakodyo ke baakoze bano omukazi bamusayiningisa empapula biliyoni 11 ye ne bamuwaako enguzi yammeka biliyoni 11 ng'amaze okuteekako omukono nti azifunye mu banka tebazitwalayo kati ye mubbi serious bwe baabawa sente ye n'ateekako omukono nzifunye ne bamuwaakake kakati ye n'asalawo nti zonna zikoze eki azisayinize. Waliwo omusajja nga muyita Kabangala yali musajja mubbi nnyo ono gundi jjajja wa muzzukulu wa Kabangala ono gwendi yazannyanga emizannyo Alex Mukulu. Kabangala yayingiranga mu drapers nga lyedduuka ly'engoye ng'akubye essuuti nnungi nnyo naye nga mu bigere temuli engatto kakati nga ye engatto zabbayo naye nga tolitaga nti omusajja yayingidde ng'asibye ettayi negundi omusajja yajjidde busuuti nga teyasidde mu ngatto mpulira ng'azisooseka n'afuluma mpulira yayina enkola ye nga ku lisiiti bamubuuza nti erinnya lyo gwani nti Kabangala asasudde kati oba yabanga afuluma nga nasasudde mwagala kunkola ki era bamwita Kabangala asasudde obubbi buli buuseeru. Kati oyo omukazi alangushinga luddawa. The president should pardon her.
nga bamukozesa wagamba boti mzee wagamba luli nti abantu beyona bebakozesa nabo bebereremu bagire naye asibwe olw'okukozesebwa yalimu mu ddiiru nti omusajja yenna afunyisa omusisita olubuto bw'afunyisa muwala we tonyega why omusisita bamutonda abeera bamusomesa butebakana basajja kituufu so if there is a man asobola okukonvinsinga omusisita n'amugja mu convent n'akwana muwala we bano abasajja ani gwe batakubye mpulira kubanga imagine can you believe nti abasajja bo kye basazeewo sente basemyemu emirundi emeka za instruments bamuleetere papula nga sente zonna she believes nti sente zagendere mu banka n'asayininga kakati bo bamuga nti kabangala asasudde kabangala yasasula ali wali kugufu kujekinga lisiti afuluma yagambye bweyombwa mpulira mujja muwulira ng'ayogera I've decided to play this to 3 people the earlier one exposes what they have been trying to do to me because some people did not understand why I left the State House, why I left the NBS. They are now explaining it was their responsibility. 2, I want to tell you the involvement of this command. It is their agent. Kamabirizi Kasajja ka. The 3rd point is that we two extremes. Uyu omusajja eyabadde agamba eyagambye Museveni is a chief backing dog etaluma tebayinza kulekayo kubba kuba bamanyi talina kyasobola kukola talina kyagenda bakola kuba babe mpulira naye nze kyeneewunya ku members of the first family nti why do you believe why do you use crooks okukozesa ababbi mu buli kintu kyabwe abakyala abaganda bakyawa nnyo bakugamba bakyawa nnyo abatoolo negundi n'abajalwanda abasajja abapakasi because baganda used to have so many wives era abakazi 6 kibula bakuga nti omuddu awulye yatabaze engabo ya mukamaawe lwaki atuma omwana nti gwegenda otwalire wegendi ennyama sijja kubeerayo gwegende gindi olabe ebitaliyo noono bwe yagendanga ngadda ku mukazi kati kyebabaga nti omuddu awulira yatabaze engabo ya mukamaawe ekyo kyeshiriti mbadde manyi nti engabo eno it's just something to hide some meaning naye abakazi abaganda abo bagenda okutegeera abasajja abo abapakasi nga buli mukazi gwakwana abaga mwe tubamanyi mwogerayogera oyinza okunjogerako bwe najagala mukagundi nayogera bwe nayagala mukagundi nayogera ate toyogedde ono omubuulidde tiwayagala mukagundi naye bondi banamubuuza era naye ojja mbumugera baganda women protected themselves, insulated themselves from the papakas because the papakas we are rumamongas bwe yabanga akwano no ngayogera ko yali wakwanyeko omuteganga ekigambo kimu kakati n'abatoolo nga baga nti okibulire nyewe okizikire kochi ngambi tekijja kufuluma okimaze okiziise kakati why do you use usinganze ebintu bino sibyezikinga abasajja bano implicating very senior members of course of the first family and in their opinion the way they are arguing is as if bobali slaves as if balina gwe bakolera omulala mpulira if they can do this nga mukyalina mu buyinza if it is true what will happen if you had a strong opposition mwali badde mutya kuba bali badde bagamba nti opposition banatugwamu kakati kusikukulula nagende n'abantu be mpulira kubanga if these people can talk lwaki tebabagaanako argument ey'abantu muzeeyi egamba esente zibbibwa buli lunaku ne watabawo akwatibwa kirabikanga nti no waliwo abatuma Museveni gwatumira mu abo zonna bazikwata nti ayigigiza office bagiyingiramu bw'abasindika nti mugende ayigigi abanoonyerezaako muvundu okusinga ayigigi kubanga naye namukubye nanneereegamu mukuba nga bamulagira ono omuvubuka ng'amulagira mwenye oyo omuvubuka yeerimba tijja bwagenda kunoonya kalula afuge eggwanga mu 2026 yoyo omutwe omulenzi gwe baguwasi. If you don't know that you are hated, you are the most hated Ugandan. Even if you challenge Kony defeats you hands down. Abantu bakuchawa nnyo mulenzi gwe tuyambe totawana.
toyita kuwangula nga wangulawo. Everywhere is connected with the scandals. N'abamawulire bennyini n'olukumi nekino ekiba mukaaba. Bani bamwasa omutwe. Akaseeta akalya kyeyonoonere. Tasobola. Njagala kutegeera muzeeyi bano be basibye ku ssente za gundi z'education. Babazenyedde ku bwongo. Mpulira. Kakati oyo omwami agamba nti bali basiru. Naye bweni you see otyanga nnyo omuntu asirise. Abaganda bakugamba nti enkoko ebikolimo byayo tebitta kamunye kubanga akamunye katwala enkoko ekoko ekaaba ekoko limage ekoko lya nti naye embaata yeesirika era batugamba ne bwoba okubiddwa gaali bakubuuza ovudde mu omusayi nti mafumira amafumira mabi nnyo buba sirina we mbulidinze a man like me who is talkative ayiririze buli lw'ennyumba ayiririze naye abantu abo bannassale baddayo eka n'abuuza ddala abantu balonna bakolaki I've noticed mu gavumenti toyinza kubba nga akabinja kano weekali bo bamanyi ssente zaabwe palasenta z'abanyaabwe ezebazaala omwana ow'emabega yali kutya ya ssente be bazimanyi bokka basooka ne bakuteekako aneeya obufiya nga ggwe kampuni yonna bw'ojja mu kifo basooka ne bakwetoolooza empewo y'okutya eyaabwe kampuni eyaabwe yokka yeyina okuva ate bakuwaako sente zigenda mu kalulu sente zigenda mu kyovula enseebwe kyayi buli akoze n'akabinja kano yakakyawa bajja kwewuunya nkodduka naye wayingira n'omusajja ajjayo nnyondo okukwasa mutwe kubanga temuyina ba political allies no gw'olina kuvaawo munze 5 billion nalwesa azikwate aziwe nannyini nsi mbunze ate ŋŋende mu kifo ewatali ssente oyo yampona omwana oyo yampona naye b'ennyondo yali giwuliddemu njagala kumanya muzeeyi okujooga singa bakusiba n'obyasa abantu abo n'obyasa n'ogamba nze ssente saazirya gundi ye yazirya obukyayi nti family zibayitako naye obusungu bwe babayinako kubanga ono abantu bagenda ne bamubuuza nti gwe wassaako where is the money omukazi akubuuza where is the money bakugambye wabbye billions noga nti ono kivumbi nti yagula egundi toilet ya milioni 8 nti ate bya bulimba bitterness we shall be worse than with the Rwanda genocide. I'm telling you oba naako kamwenda katuka ekisende kagamba batwala nga balusula we hunt for them they don't give us nti bwe bakutuma milioni 10 olina okuteekamu 5 ezizo kubanga ku 10 lyo batwalidde bajja kuwaako mu bo butakuwaako. What type of relationship is this? Who are your political allies? This is where the problem is. Nti ate kati bwe baba cornered nga buli omu abategedde bajja kutta they will resort to assassination. Are you serious? Bajja kuttayo omuntu omu abantu bakwata omulambo baguteekemu ejjeneza bayingire ekibuga naye omubbi gwe balisooka okubayalira mulabanne enkuba gye bali mukuba mbano bali mulaba ku TV balina okudduka ekiro ekyo enkuba gwe balisooka okukwata ne bamutayalisa bulungi banne tebalisula buli yalira wagamba abantu babere ne black book kyogamba bali banangira alisooka ono alisooka bali muvunjisa nukalabanga okulaga esironko kayise twabadde ku program wampereza nangamba tulina emmotoka gyano tulaba mu Mirama Hills likasese tulina gye tulaba tumukolereko wano oba tulinde iribya waliwo n'omusomozi mulowooza yali tadduka balina obwato ewa Sudia waliwo ayina eryata eddene lirigindi buvuma ligira liti lirinze okutema yalijuza dda amafuta waliwo obwato obulinze kutema naye ate sebo okuva wano okutuuka ewa Sudia emmotoka ezirisooka okuyitawo ekabalagalawo balisanta ate bataddemu ebipiira ffe tubabuulira nti why do nefumiziza ekiro neŋŋamba nga mpulidde akatambi awo naye why don't people change? Why don't they learn from history? Ekibagana to learn from history, they are not descendants of those who suffered during these incidents we quote. Singa
omwana baaliwo kati omwana wa Paulo Muwanga yategeera obukyayi bwa kitaawe nti abakujjayo omutwe kugenda mawoko tebali mukubiddeyo kati oyo yategeera nti the family has suffered whenever they see Muwanga's family or read about Muwanga's family this woman is scared that's why he does not make a noise gomulirako okujja ko ba mafia badde bamuleta mbwavuganya Amelia kyambadde if she fears even to expose herself because of the history of his father gundi Francis Walugembe omwana wa Francis Walugembe yaje nangamba the president yatuwadde sente naye bazitumi nemuganda nemu mwina record nungi who will fight for you no ndi mwana wa Francis Walugembe kitamwe gwe bateeka konti yalagire mundu yobote obote nakuba olubiri enane gwe wagamba sima yali yeyita mutabani wabo wa Pakabulo nga naye azze badanta wanyi nje wakapobulo nemuganda gwe abali bamachitaawo bali balala oli bamuwa mu oyiro bono bolowooza nti oli wa kitalo nnyo wakapobulo tayina kiyaleka you go in the constitution and find out kakati singa history eno bana abaliwo babadde batambula nayo naye weeri lwaki tebagiyigirako kuba olwedde weeri abo bakitaabwe babirimu tikakati abaana ba Eduardo Segundo bo kati bakirimu nti ewaabwe badduseeyo ali mu kkooti abazungu kye basooka okukola kati bamuwaabira emisango mu kkooti over ownership balooya bwe bamulya ssente kati what will happen nga sente za kasi zimuweddeko abalamuzi bajja kululinga nti ebizimbe bya gavumenti ya Angola kati ng'akyalina mane abadde abigulayo nga tebalaba abaana be balizaala bajja kubeera shaped why nti bayigira ku experience but others wafeere kati bwotulira mu gavumenti engeno mwana wani eyaliko mu power Wokero Lutwa omwana Wokero Lutwa gwomuwuliddeko ng'akola effujjo nze waliwo ne twagenda e Germany macha namusanga ku lubalaza teyasula tebaagala kusasula woteri agenze ku embassy bw'ayingira embassy yali agala kusula ku embassy ya Uganda nga mulimu omukyala asulamu ndowooza ne bagaana okutegeeragana yasula bweru I found Okero Olyemu ng'ali ku lubalaza Okero Olyemu is a humble man era Okero Olyemu Okero Olyemu mujje mumubuuza many jealous don't ask Okero Olyemu oyo taata we Lutwa baali bamubirayizinga amagye okugenda e Katonga baziyo n'asaba Lutwa all of the money he wanted ne bazimuwa n'amubirayizinga bagenda Katonga kugula luguudo kaakati gundi oyo Okero Olyemu ajja ku Speak Hotel asanga Lutwa ina abakazi abamanya gundi baziriyo nga baziriyo gwe balowooza nti ali Katonga nga Katonga gwali naye ye Katonga gwazibukula alimba mama nga baziriyo Katonga gwaggula nga Katonga muki mukazi mulala mpulira kakati Lutwa's son went back Okero Olyemu and reported to his father nti daddy do you believe baziriyo Okero ali Gindi ali Katonga nti yes I gave him whatever he wanted he said Katonga namugala let me take iwe ya Katonga yizi the real Katonga yo abaziriyo yizi bamusanga baziriyo ali mu ntebe ataddewo ekipa ya Uganda walaje okuwala ngabo nabo muweewu Okero Lutwa namugamba if this is the Katonga you are clearly if this is the Katonga that has been captured by NRA yes we are going to win but if this is not the Katonga that has been cut off by NRA we are let us prepare to leave gwalaba akola ayina byakola mutabani w'obote ekintu bakirabako naye arrogance y'abantu tebasobola kuyigira kwabo yogerayo omu kwaba abavubuka abajoze ennyo eyakulira mu family y'obwami these are paupers pulira that's why bagula binga kino bagula omuntu tebakuta bwajja ku mmere ayina present mind bwajja kuteba yola n'emmere gyatasobola kulya kumalawo bwagenda okunywa omwenge najja ne gwanateeka mu magulu najiranga agwizo omugagga agenda kyonna ndaba kuki that's why some of us although we are not at high echelons of authority bakitaffe but
we have self-restraint. Anti chemba denjalo ogamba muzeeyi abataava mu family zilizo ogamba nti oba yali bweti ne mujja ne muteekawo peesi yammwe ne mu beatinga be musanzeewo nga temweyisanga bali nentegeera nti abaana baawadde be babonaabona nze mu bantu abo bonna abatigomye eggwanga nsaasiramu muhoozi kubanga tiyita notorious tatigomeza bamwogerako bwogezi naye simuwulira bwatigomeza ono asinga obujozi ono oyo yali mwavu nnyo nono muno omulala ono awunya naye yali mwavu kaali kaavu nnyo kajja kawunya oluwumu kati obwo bugattamu primitivity. That's why jijeeko program mujeeka ani ojjako yani mulenzi gwe obanga weyita wayi. Njagala kumanya muzeeyi, njagala kumanya ku bino ebyassasi n'eisodo Museveni abiyingiddemu n'agendayo si kuswala kwennyini kumuswaza yagenzeyo n'agamba akozesa erinnya lyange saamutumako mu bululu. Tukiyita the politics of symbolism. Politics of symbolism abazungu be bamumanyi nti abantu bali tebamanyi ti Diana ne Prince Charles bayawukanye. Abazungu bwe baba balina problems bagendako kugundi okulambula oba okukola ki okuwumulako baali Singapore. Singapore ba ku hoteli babayiseeyo abaana babazinire Diana concentrated on looking on the other side nono ng'atunudde. That picture told it all. Nti gundi yali ekoze tebakyakwatagana tewakyaliwo bondi. Politics of symbolism. Kakati Lukutana alina okumanya nti a politics of symbolism is no longer mugundi, is no longer esimbo era banne bamuyambi lwaki Lukutana ne bwana abanga babaza akalulu ng'ali mu kkomera bajaga what did he expect obanga n'obwaffe bwe babalanga weetuli. Kakati Lukutana kye bamupulipeyalinga kiri kimu. Lukutana has fallen out with the power, with the president. It's obvious, even the body language. What does Lukutana need? Lukutana, not to suffer further embarrassment, must have a political cover. And that political cover is becoming a member of parliament. I can assure you, Lukutana will become a member of parliament. Are you serious? I'm telling you. He can't become after jogolye mundu eryo nti kati Lukutana the only cover he has is to have a political insulation. Tikakati gwe to move against Kateshumba is not easy. Kateshumba is now an MP kuba ebyo mu Western Uganda babimanyiddwa. Kakati Kateshumba oyera musanga atudde ku economic committee ye kakati kyamalaka mukwata hati kati muzeeyi awe twewunyiza system eno omuntu gwe bagamba nti yabba sente mu revenue ate nagenda nafuna political mileage. Tekkiriza lwaki bwe kibanga gavumenti tesobola kudelivaringa service oli nabba n'agireetera wasomako ku bamafiya begundi Colombia nasoma ku begundi nasoma ku Italy mu katabo ko nabasoma mu katabo ka Kambuga yali musajja nga mutonzi wanjaga nga gavumenti ya America emwetaaga naye Escobar ewaabwe emedeli nga tosobola mukwata kituufu yayiwa ekisenyi n'azimba flats abantu basulira mu bwereere. Yes, the moment a non-state actor or a criminal organization or a criminal delivers what government has failed to do. Look what I mean. My mother is not a Wempeta, but a non-Wempeta produces highly intelligent people. Kakati koroza singa kitaffe akyali mulamu yali badde appraising marriage ya mama wo because go producing a family an output of value. This is a problem. Legality or non-legality. Kakati omusiguze omukazi alina okwagala omusiguze okusinga gwe. Why care jamuwa? Ekituufu obeera mu bibyo ng'eri. Abakazi nabo problem gye balina nti omusajja yakuyise yeerabireko ku byeka ate naawe ojja n'additional bizibu. Kyova laba nti bade abawala eproblem eriwo ebizibu byonna landlord covid okimanyi ani the man came to settle down. This is the same stuff he hears at home. Yes. Kakati kyembadde nkunyonyola mu kino nti government loses the battle on graft if it fails to deliver services. Once a non-government organization
nga bwolaba mu Lebanon Hezbollah yenanyini makolero yenanyini malwaliro ye delivering services because the government almost collapsed nga bwolaba nti Islamic Brotherhood emisiri bonyonyola example ezo tolowooza muzeeyi nti oba ogira owa mileage bano bongere babbe bagende badelivering service government eremeddwa nabagaana embagamba nti singa ababbi balumba awaka kakati ababbi balumba awaka omwana wo omulenzi ng'omusajja omukulu ne bwekweka mu kitanda munda naye omwana w'omulenzi najjayo ejambiya n'agoba ababbi kati olowooza mukazi waaba asigalidde ki mukazi waaba asigalidde kubuuza gundi ayingidde kuba kati defense ya family eyimiridde ku ki ku mwana w'omulenzi yes bwe katonda ajja abuuza omwana we mpulira nti once the government fails to deliver kyobalaba nti that is very realistic omuntu azze n'ayamba abantu gwe bawulira community gwe wulira paketanulonga ati is omusajja yabuuza mutabani we have they given ye job twakisomanga nibaga nti the people Nigerians used to refer to their governments as they and their role was to steal as much as possible from the central government. I see. Have they given ye job from Baganda tukugamba ebintu byango bita bya Uganda company Uganda company yali wakati wali supermarket doze yapunyi supermarket yao kakati ebye wali Uganda company omuganda akugandi gwe omuntu kwange omalaga dikudibu doti okuyita kwa Uganda company this informs you that the state is considered as not part of the population nti mbagamba look singa mu kitundu kyewafu mugenda okuziika ne babawayo omuwumbo gw'emmere n'essefulya y'enva ne balangirira nti bannange omuwumbo gwammwe ogw'emmere n'ogw'enva tuguwadde etaamala emirundi bakunoonya ne mu ttooyi but this is not the same vigor in which they monitor government resources UP inads no because they don't value these things as theirs. Kakati njagala kumanya muzeeyi ebintu ebyo bye baakoze abo baganda ba Museveni temunaabudde kitiibwa kye why ng'obwogojja politics of symbolism did they need to recite his name in an election tukiyita the politics of symbolism this means kuteesa zi political crowd is on the decline era nze singa nabadde kuteesa naligambye omwana wange n'avaamu abo tebakkiriza anti kyenkubuulira mwana we kuvaamu singa obadde ggwe naye bo tebakkiriza kuteesa defeated Museveni and we are related Basanji today 40 years the Kaguta family is being standing against kuteesa you believe nti era ne kuluno kuteesa ina resources eziwangula Kaguta family ayinza obutaba nazo kati ekintu kyakyukamu power yakyukamu abantu balwawo nnyo naddala ab'emputu abali alogana nti nadduli gwe bakujje ku bwa minisita ne bakujja mu seeke ku speed gy'oddukirako do you believe the enemies that are fighting you can they accept mutabani wo no speed gye bakugjeemu okuva mu gundi mu bwa minisita ne museeke ne bagoba. President Museveni was inciting me to commit murder. You cannot tell me to go to president's office where tumwebaze is the head minister in charge of president's office yali yagala betu mwebaze mutte tumwebaza nakola ekyobusiru nalegera permanent secretary tomuwa musaala muteeke mu batafuna misaala mbo I can give nolinjo bamulenzo anuma nnyo saamutta nze nsijja nkole ewuwo nti I can genda okuwenyuka omulimu genda okuwenyuka pumbaavu nze ompa omulimu gwe ajja mu new vision naye nja kukabetinta nga olaba nti humiliating you to the bone marrow no ajja kuja nolinjo kubata ekinuma saabata ekinuma saabata ne muddamu yange mwekiri nti bwe nfiira wano kyendese sikoleze ku nsi alla kyeyali ekinumye baana abo butattamuumba ejoogo lyabwe ne libava kubanga you see nti how they humiliate you kakati humiliation yeeyo abagyeyambisa balwawo gikkiriza naye nze nkitegeera nti
The president has made it clear. Let the people decide. Yes. Saba tumayo. Temwogera ku linnya lyange. But how? The name Kaguta means what? How can you disassociate this man from his name? Yeah, of course. Of course, nothing to what the president explained to Chiriyo. Kati echo, yes, Ochija mu politics of symbolism. Nti, muwala wa kutesa would withdraw. And it means is a decline in Kutesa's influence. Lwaki si muganda wa Museveni? Okubana bo babala, amafi ekirungi kya kubabala nnyo. Kyobola abantu ku luno Okello Oryem baamukubye. Why? They are seeing changes in the Ministry of Foreign Affairs. They don't want Okello Oryem to take over. This is why bwe bategedde nti Kutesa's political career is come to an end. Kutesa has reached the evening of his political career. Noli bamukubye. Kubanga bwe bakuba Oryem ajja kubuuza, why don't you promote me? Kakati bwe baakoze kabamukube balete Foreign Affairs omulala. Okutegedde? Kati tebali mu kuba omu yekka, bali mu kubirako. Bo baabazedda, bo bali calculative bategeererawo nti omukulembeze, even mentioning your name is an advantage. Omukulembeze okujja mu area yo n'atakwogerako. Omukulembeze okwogerako. Kikuwa mileage. Mpulira. Yes. Kakati ffe tukiyita politics of symbolism. Nti hawuda omanye nti President Museveni yali ku mukolo n'agamba nti His Excellency the Vice President, the Speaker, Deputy Speaker, invited guests. Naye nga tayagala kwogera kigambo Prime Minister. Omanye nti Mbabazi alina lwatu amwogera ku mukolo. Nga kikyategeeza. Akukooye. Mpulira mu listi aba akukooye. Abantu baabuuza ngo has he omitted him ne nga no. Museveni is very particular. Tamuomitinze nti agenderedde. Mpulira. Ne wabaawo lwe yagenda ku mukolo Mbabazi n'ajjayo omukono n'abanga atunudde ebbali. Kituufu. Naye fuula atamukutteeko n'amuyitako. Nambabazi. This is how leaders conduct themselves. N'abakazi bwe batukola. Kyejagala okumanya muzeeyi. Ogenda ne mukazi wo ku mukolo. Abantu bagala leero nga tazze naye. Leero nga tatudde naye mu church. Mpulira. Njagala kumanya muzeeyi. Why do you propose nti Wakuteesa ye aveemu? Ye muganda wa Museveni asigale. Kati be balina upper hand. Ria bawangula. Katacyasobola. Mpulira. Ate mu ebintu ebyo mbita byakuzanya biri psychological, biringa kawuna. Mpulira. Nti akawuna kano. Nti akabaana. Ani asuze nako. Mpulira. Kwega tokalaba. It is painful. Gwe suze nako. Mpulira. Gundi Mussolini bwe yakwata Italy. Mpulira. Gundi 23. Yasanga Italy yawangulwako Ethiopia. What he did yagamba tekirisigala mu byafaayo nti an African country defeated European power. Olutalo n'aluddamu. To erase the record. Kakati era mu kino osuubiramu nti after 40 years nga Kaguta family yeri na resources era will they accept to be defeated by Kuteesa ngalibwe yakwe bintu byafaayo zaawo kyenaalikoze n'alitegedde nga nadduli ffe tutegeera mangu tosobola kuŋŋamba. Museveni was inciting me to kill Tumwebaze. You cannot tell me that when Tumwebaze has ganged up with Nakalema and others that I should go to president's office and as an advisor. You can go to Tumwebaze mutte. Tosobola kuŋŋamba n'oyo tumukunde yali asaaga nti ŋŋenda ntya mu New Vision. Okolera omusajja amaze okwonoona aŋŋamba mutwalire omusajja ssente lwalina lwa mukaaga nalinja mutomera ng'entaama akapisita akajjeyo naye mukuba amannyo oba banzita banzita. Nze for me I avoid you. Omanyi nti emyaka 7 sibalabangako. Physically I've never seen these people. Mbalaba ku gundi ate nayo nenjikuba Tumwebaze nakamala emirundi ebiri ku TV nenjikuba ate sikulira. To see you for what? You killed my political career. Kicho botegeeza mukuba TV. Wamukyawa bwotyo. Mpulira. They killed my political career. Onkubye mawulire nti ndi mulalo. Nonfuula omulambo nontundiyako amawulire. One decent balizireeta. Njakola bakulu ya ne munne nga bafukamidde kabuli yange. Bateekamu ssente ze bantundamu. Ojja kuba tobalaba. Ojja kuba ofudde. That is not to teach them nti mali sitekola. Mpulira. Kakati gwe ekintu
Chimagine. Ekyokubiri mbagamba nti Museveni is fighting a rebellion inside his palace. Of course wamwogerako emabega nti ekiri wakati awo ategedde bani abalya ssente kakati today mwasuula butoda how many years ago 2012 8 years ago kakati the other day the minister yabadde mbwa atabaganya bibiina akole mu kimu gwe tokyasobola namugwa the issue of uniting is easy naye namugwanya nono mukamwana gw'obete they cannot do it kubanga babadde anti be balinamu ebibiina bebasenjawukana ezo our president yali kiwadde minister of transport where they belong tax organizations belong under minister of transport but not in Kampala. Kampala they just come. Kampala eringa nanyini nyumba. Nanyini nyumba mwosula oba muwokolera. Ate yakulagira gondi. Chocho inokolera. Yizo kubanga nkolera mu kitongole. Ekitegeeza na kakati nzimanyi. I know why we need a united tax organization. Naye namugwanya nono omukazi ababadde bayinamu obubiina bwabwe nga bo bakolera ssente era Mayambala yajja. Anything built on Mayambala is useless. Tumanye who is sponsoring Mayambala. Mayambala ku bus aziwagira Mayambala. Kakati oba Mayambala awagira bus. Bus tuzikubye ne zitajja. Kati ate Mayambala akulira atya unification okugira okuyunitinga. Kiriwe kiganye. Era ne basigala n'owaabwe. President sibe yali wadde. These people cannot. But the president believes nti ebintu bino byangu. Nti nze njagende wa narrations jeyo sent. Any man is through narration sijijja. No. Mzee bali akwedirayitinga ku bintu bya Kalungi. Ono gwe basiba. Yes. Nga evictins omu ku bagundi be. Ya bulimba. Kalungi yafuna court order. Era Demba buuza nti eriyo court order ezebirevu. Eriyo ziri pregnant. Because when a parliament, when a judge, they elected the parliament to return the money, the national coffers. Katulebe yaganti a court order is a court order, must be respected. But those who implemented the court order to demolish the church with court executives, Baba Siba. Chitufu. Kakati eri yali yabirefunga eno ya lubuto. Eri ya koti yali ntuufu eno yali ya mukyala eno yali agenze mu nsonga nga tekwatibwako. Mpulira. Tell me, let somebody explain to me from the court. Oli amaze okugirespecting anti ate bano mubasiba abagitadde mu nkola. Kalungi. This is where bana basajja bagezi. They don't discuss the ownership of the current ownership of the church and how the church came to be under somebody's land. Nti case process yamala emyaka namirembe neyegaana. St. Peter's. Kakati Mundeba. To demolish the church. Anything can be demolished. Why? Nze sijagalako. Mpulira. Ono gwe naguze kakati can't you turn a school into ekiyumba ky'enkoko? Nsobola. If the bank is selling the school to me, nga gondi eremeddwa okusasula. Do you think is there nze bwengula ndi waddembo gamba nti kantekemu embuzi zange? Mpulira. Naye gavumenti nze nga nguze ettaka lyange siri religious leader I demolish the church. Of course. Yes. Aga Khan yajja wano n'abasanga nga omuzikiti gwe Kampala mukadde bwe baali bagenda bagulekamu jowero yabwe bamanya balidda. Mpulira. Kakati bwe bakomawo wano Aga Khan ne bateesa ne gavumenti emujjuza ebintu bye including the mosque mwe baali. Aga Khan kye yakola basooka ne bakuguna n'abaganda nedda mbazimbira wali ogwammwe nze ntwale guno. What if you had come ono gundi ebiwolokoma yali theatre yali secondary school when the Indians came ku Shoprite yao when the Indians came is now back to its role a shrine. What if somebody has constructed a bar there? They are lucky that when they came back the building was there but instead of being a shrine had been turned into something else. Because it depends on what I want. Ne ebyo tebabyogera. Did Kalungi fake is Kalungi carrying a fake court order? How is Kalungi's court order different from the one that the judge used against parliament? Eri abirevu eno nsajja oba eno nkazi. Simanyi. Era bw'otegeera nti bamafia mwebali bakwembala singa nnyo
mafia yagala nnyo akulage nga bakwata nga kulutta maguzi era kyova olaba nti the way abantu abo bakuba ebifaananyi ne bakubako is not the way they have done what they have they have done to Lukutana ndebye kino ekisajja kikatulisi kya monitor nga kikubya omuvubuka nti bali mu kkomera ne Lukutana nga kavuka kamuga nti nze nakwatibwa nziwa Bobi Wine kuba mayinja lwa Bobi Wine neka tuliwo Lukutana namuga we don't belong to the same group nti nga baagala okulaga nti status ya Lukutana ki ndala is different or he is in prison. Yes. Newankubadde ali mu prison. Kati ng'olwomanya to member wa mafia. Era kati beebuuzisa why your neighbor is not involved. Explain this. Kambabuulire abasajja abo tebaagala baana badde mu ssomero ssente baazirya. Wabula ekibaagaza abaana bagulewo wiiki 2 oba 3 baggalewo baafulumiza biliyoni nga 5 okuba ebipapula by'amawulire ebipande ebiraga abaana ti covid-19 mu ddoomu ku masomero ku bipande baagala bazirye kakati eyimu yaabwe yakulya ssente ezo ng'abaana bagenda okudda mu masomero akasente akafulumye akasobola akasomesa abaana ku covid kakati bo bakimanyi nti why your neighbor is not involved your neighbor is not involved why tebagala kuwa your neighbor sente naba your neighbor bagala babbe kubanga bano tebagala kuwa your neighbor sente lwansonga your neighbor teyina lolo yonna gyegenda kola mu wiiki 3 bagala abazadde bakwate sente basasule banka zaabwe zikole bakati londi zonna ziyimiridde kakati gwogenda osasule nedda tukole endagaano n'abasu ne ministry nti if our children come back pretty much what mutudize send I can assure you I can bet my money we are not abana badda ku masomero nensasula sente zaffe going to be at school for more than 3 weeks. This is why Museveni has avoided it. Whatever you commenting sinamulaba let the science tell us he is usual scientist. If the scientists could determine whether kids were opened or not, where are they to pronounce themselves on schools? Nkubulira kakati kyo kyenkubuuza Museveni ye bamusinziza maanyi ne bayisaawo kino bagala abaana badde mu ssomero weekends bagambe nti twazikuba ntuziwa abaana gundi alinnye bamale okutubba let it be clear in case schools end prematurely let the ministry fund our money singa bagula amasomero netwala abaana ne bagaggala mu wiiki 3 nga zeze ebipande bazimaze nabalaga nti anyampise swaga radio yazitwala where the radios that are the TV sets billion nga bina baziri era mujja muwulira mukatambi ng'ayogera ti ezo twaziri abo deliberately put it there concerning the Ministry of Education kubanga baba kutiisa avuma first lady no let us separate the first lady. The first lady is not a bureaucrat. Where is the permanent secretary? Where is he? Where are the 2 junior ministers? Where are they? So bano bakanga avuma first no bwongamba nti mvuma first members of the first family am I abusing gundi kalugire ono mulala mumanyi omukomola president omulala mumanyi why do you talk about Lwabogo? Is what makes Lwabogo more important? Ye Lwabogo yawasanjuba is God's daughters are 2 is he married to the sun or to the moon? Tell me what makes Lwabogo important. Ndibona muvuma mama anatujjako omusana. Have they accused me of abusing Madam Kajubiri? Do I talk about Kajubiri? They are choosing me. Who is Kajubiri? Nti oyo muntu wa Muhoozi. Nga maze n'emyaka nga 5 nga sogera ku Muhoozi. But they connected me with Muhoozi. Nti onaakuba ono onaakuba Lwabogo because of Muhoozi to pave way from Muhoozi. Nze nasoma ebyobufuzi. Politics is very dangerous. Who knew that at one time Kuteesa has a daughter will fight with the Kagutas? Semanyi. Politics is completely different. Politics is unpredictable. They have tried to defeat Kadaga. Kadaga has made stronger
ono gwe bakusanga hunting ngidoogo nankabirwa agudde talina ne explanation lwaki ababaka baabwe nti ate banigirikitinga constituencies was it not your responsibility as chief whip what if baba nigirikitinga kabalimba what if even the local leaders who are supposed to be at the local level nogamba nti mu kiseera kino gwe mu Kampala noletalya gaddi ewakiso noleta gundi bamukubye ne bamuyira n'enfuufu why is it that serious people are running away from you batulaze nga obululu babunyaga obululu bunyagibwa bali bagobwe kyeyune era nze mbagamba nti baana bange mu abato twali badde tuyina ne gundi ne courses how you can manage your life after government kubanga bagamba nti abantu bana ekibabeeza mu government ne babajooga balinga enkobe z'ebusitema oba ez'okkaluma zamanyira zikanyugira menvu I'm comfortable where I am nobody can ring me ne bakuba mawulire ne bakuba kano balowooza bwe bakwogerako bagenda kukanyugira eri envu ng'enkima mpulira balowooza nti bajuuzi I can make my money ekyo kyonkirina that's why I'm a very arrogant man mpulira era oyo omusajja mu katambi kaakugamba professor nti president ekyamulondesa mirundi is arrogant flamboyant independent ye muntu atasobola nti bamafia tebasobola mugo anybody gwe yali wadde ebyuma ebyo bwaba yabireeta bali mu compromise ewange batyayo nyanko benyondo nkwasizeyo omutwe kofi nijeri nenkwatako nojogera kumanyi oba nakalema oba nalweso oba nti nendiwulya buwulizi nti oba kabusingu gundi oyo nvuko oba nti nenkiwulya buwulizi mu mutima oba mulyogedde mulize kumbaga ekidala nkikuba ku ttaka oli serious yes blood surges nze atasonyiwa kofini wajugulirani kwabo bonna wajugulirani tewali era wagamba nti nekujaba ulya mu Katambi we have tried all means we have sent to him people nsubuga bamusindika nsubuga ibe bamwikubidde nsubuga bamwikubidde bamusindika nti bampe bilioni 5 nti gundi tumwebaza yalidde bilioni 5 woteri ye bamusasudde nga tiri mu bantu ne mugamba ndi mzaji nja tumwebaza ngambye esolo ogimanyi ogigende ne mukakali zireti nja ata agambye jangu ku national theatre yaje kuweweka ganti ban mpulira siri mu byaba nakalemere mpulira kubanga era sali zitote I was playing from farming whether it is there so franka tumwebaza interested in giving me money then if he is kitegeeza sente yazitutte 5 billion era kwe kuzesibako ne balimba Kalisa mbwakirize nti atidde TV ya Kalisa yafa zesifa kati mwaka Katambi bakkiriza twamugoba mu office netumuga naye ekinuma saba tamuno ekinuma ekyo bamutabani wa Kajiji nyondo omuntu naye bakakutta kuba kana akesero kuba nko banyondo obukarubindi ne bukakka rubuto obono nalo esogo yali ampita ndi muwe sentence mutu okuba mutwe bwenti ngenta amamanyo nengayiwa kinumanya abana bosaboneza batutaseeko bakyaliyo tufunzaako mu malirize zokomuba mu kyebipira banete bali sulawa mpulira gwe bali kwata bwe bati alifuna ekisiranika gwe basookedde babulungi ne bamutayalisa babulungi ne bamusamu okutayalisa kyekibuze okutayalisa kyekibuze akesironko bwe kali bakana baku TV nekkulubya baliyitira gulo kuyingira sironko ono alitema kutemi kuyingira Kongo Kinshasa ono aliyita muntu abo mutawana abo ne banyusaba Katonda banyuzeeko omunga nkyali wano nakale mu kuyingira kalagwe tugenda kumaliriza program yaffe olunaku lwaleero zeeyita kagali kabalema nga ze wafu okusasula 5 billion omulenzi oyo zeyalya mpulira yes si eyaziri omumanyi mulala anti yazimuwa mpulira nti nze lwalina lwamukaga nti nzimuwe nali njagala mu bendi ntoma naye omanye waffe kirabika engeri gyetali ba killers whenever I get an opportunity of killing somebody wabeerawo ekyenkwata nali njagala omulenzi oyo mubetembe omutwe ng'agamba mbu media center I can give me gwenyo oli mufakalenzi gwonnuma ba nenkubeta ente omutwe anuma
oba Samuel. Mirundi musunguwavu. Birekere gyoyogeramu. Whenever I get an opportunity to kill them. We have a very strong scenario that we need to solve. The first thing I'm looking at is how Tamarem Mirundi is becoming a menace. He's messing up nearly each and everything. He's becoming the sole provider of information to everyone. By the way, I can compliment on that. He really exposed each and everything that we had prepared to work on. Each and every secret we had put up. Everything has totally been destroyed. That is why I'm still wondering, how does he come to this extent? And you people are just looking. I have a thought in me that something can be done about it. We cannot wait for somebody to open the entire roof and bring down the foundation of this fellowship just because we are just looking on, we have nothing to do, and we are just looking at these people. We are just looking at like headless chicken. No, we are supposed to be doing something about it. My brother, we really did everything in every possibility, in every single capacity we ever thought of. You must have heard of so many things happening. For example, there was a scenario. First, where he was ejected from State House. Then he was ejected from several radio stations, several television stations. All of those were efforts to try and stop him. We even plotted to arrest him. We even sponsored the Maviris to go to court on defamation. So many people came up, even Mandela tried to go to court over defamation during the distribution of relief food. So there are really so many things that we have gone through. There are really so many things that we have really tried to bring an end to this gentleman, but he just cannot stop. His urge to fight is really very high. We have tried each and everything in our possibility. Totally nothing has ever worked out. Now I think we can also, you people try to raise some money for this man to stop this kind of, avenging attitude. What happened? Why does he paint us to be villains? And yet sometimes we are beneficent. We are employers. We are manufacturers. Those are some of the things that we have to be looking at. Can't we get somebody to dialogue with him such that really, the moment I concentrated on listening to him, I discovered a lot of things that we really have no secret. What are we supposed to do? Rukato called me yesterday and he was almost shedding tears, saying that this gentleman is becoming a menace. We used to think he's a mad man, but he's a man of great intelligence and integrity in what he says. Why don't we find somebody to dialogue with this man and we bring this to a stop? Let me tell you, we tried each and everything. We even have several people who have tried to meet this man and they were badly frustrated. We even proposed some money. He exposed all what we are doing in the meeting in the process to construct the deal. Everything was exposed until one of the generals took over the project. But even then he was stopped. Now it is in the hands of the president. You mean the president is so interested in this man? Not just interested in this man. He's working for the president. No. I cannot believe. What kind of work does he do for the president? Abusing each and everyone and actually bringing down the entire tower, including attacking members of the first family, and you say he's working for His Excellency. He is working for President Yoweri Kaguta Museveni. That one I'm telling you, whether you want it or not, but take it the way I tell you, because he has written several letters to him. That is point number one. He has a channel which receives all these recordings. So His Excellency gets all this information from Tamarem Mirundi.
and his so-called missile. It is not as easy as you may assume. It is a very, very strong and deep-rooted project he's running. What don't you think is stopped? Don't you think ISO could stop him? External security would stop him. If he's using foreign technology, even SFC, even CMI would stop him. Why don't you think His Excellency instructed that he keeps on doing the same thing? He's just helping the president, including attacking members of the first family. Let me tell you, that is the way it is. That is the way it is. He is working for His Excellency. Then I'm dead. It cannot happen really. You cannot tell me that Tamara Mirundi is working for His Excellency when he's attacking the First Lady, when he's attacking Godric Rwabuogo, when he's attacking each and every member of the First Family, including actually Salim Saleh, because there are certain people you attack when you are directly attacking Salim Saleh. So really, he's attacking every member of the NRM, every powerful member whom... Now look at the way he marries Nakarim. Now, if he's working for the president, why doesn't His Excellency sack Nakarim? He has been attacking Grace Akuru. Why don't you think His Excellency is not suspending Grace Akuru? I think there is something very meaningful that we really need to understand. Things should not just go like that. There is no way we can rate Tamara Mirundi marries each and every one, and you say he's working for His Excellency. But that is the fact I have to tell you, that is working for His Excellency. Nothing less, nothing more. That is the whole thing, because His Excellency alone has the capacity to stop him. But if he's not doing it, then what do you think is happening? What do you think is happening? It means His Excellency is the one recommending him, is the one supporting him, is the one energizing him, and that is the whole thing we are looking at. Really, that is a very bad thing. I cannot understand the situation where somebody in the capacity of Tamara Mirundi, who really has no position in the government, because he normally claims that even the post of being a presidential advisor must be expunged from his records. So that simply means that there is really something which I need to understand. There is something I really need to understand, because things cannot happen this way really. The man has married each and every one. I've been following I've been following his recordings. I have followed his programs. I even hired somebody to pick out the main things concerning certain topics, and there are really so many. He has attacked each and every sector of the economy. Look at the Rocas project, the man was there. Look at the Roya project, the man was there. Look at the COVID-19, the man has attacked everyone there. Look at the Minister of Health, apart from the COVID task force, everybody has been attacked. So really, who is safe from this man? And why can't His Excellency stop him really? That is one of the things I'm asking. Now the professor is there, he has come. You ask him, he's going to give you a clear elaboration. Professor, really, what I was asking Frederick is, really, we have a scenario here. There are several things that have been happening. And Tamara Mirundi has been talking about these things. So now I'm asking him, don't you think His Excellency can sack him? But he's assuring me that he's working for His Excellency. And I'm really not sure. And I'm not certain that he's really working for His Excellency. So I needed to understand why the hell things are going so deep like this, that members of the first family have been attacked and His Excellency is doing nothing. Now actually, the only thing I can tell you is that the president has recruited him to work on his own task force during this campaign. Let me tell you one thing. His Excellency has always been aware why he has failed to fight corruption is because the extended first family is actively participating in activities of corruption. Attacking them directly would be attack on self. So he had to get somebody who is very vibrant and flamboyant, very fearless and confident, and arrogant enough to attack such people, to neutralize, to get a saying, to get an excuse to tell them that, you see, I give an example, Salim Saleh, you see, now the public is aware if this man is talking about it.
So that is the psychology behind. So if he's doing this, the good thing is that he presents the facts to His Excellency. If they were lies, he would have been stopped already. So that is a simple thing I want you to understand. I don't know if I've caught well the topic. I was a bit late. So I've just answered what you've asked me. I don't know if it is part of the larger discussion you have for today. Thank you very much. I'm very convinced now. Now, if that is how His Excellency operates, then that simply means we simply have to be very careful. In whatever thing we are going to be doing, we have to be extremely very careful. Because I have heard what Tamare Mirunda has talked about several things. The man is very factual. He's very spot on and with very high precision. So I'm looking at this as something most importantly we should all consider if we are going to do anything very meaningful. Look, we are heading for elections. And this is going to be the most violent elections in the history of the NRM. That is point number one. Point number two, it is going to be the most expensive election as compared to 2016 and 2011. Thirdly, we are going to see so many people losing, especially those who participated in the previous house. At the local government, so there are several things that we have to be looking at. Now, if Tamare Mirunda is on board, then His Excellency will have a lot of excuses to say that I'm not the person steering, but there are some stubborn members who are doing that. So when we look at all of these things, I think now I can envision what His Excellency is trying to view in this madman Tamare Mirunda. So if we try to look at all those things and we really try to analyze and understand them, then the fellowship survival has to be carefully managed. Mr. Chairman, you have to be very careful. You have to be very calculative, and you should ensure that any breaches that ever happen should be prevented, should be countered, and should be disambiguated as soon as they happen. You report anything that really strays from the normal, such that we can take action as soon as possible. Then you have to be very careful with the digital espionage, because I've been briefed about it. The moment I had to take it to a friend who works with SFC in the cyber unit, and they really told me it is a very true process, but it is aided by a highly advanced technology. So you have to be very careful. Whenever you're carrying a digital device, you try as much as possible to avoid the communication, sensitive communication, whenever you see that you're not safe enough or you're having a digital device around you. So this is what I've been briefed. Somebody called me that you have voice converters. I don't know how you have the technical term they call those machines, alternators or something of the sort. You might need them for the sake of such high profile meetings, because you cannot avoid such physical meetings. Cellular communication is 10 times more risky than this physical talking, as long as you avoid digital devices around you. Now, I think there could be several projects that are moving on that I've not been briefed with. So somebody, can you brief me on those things? I think Professor can take over. From there are certain projects that we have been working on. And for the fact that I have a constituency to take care of, I wanted actually to transfer some of my responsibilities to Professor, such that he can fill in any missing gaps for better efficiency. But as of now, there are several things that Professor can talk about and how we have been managing them, and actually the support we really need from you people. Thank you very much. Now, the first project we have been working on for quite some time involves over $400 million, and it is a loan to be acquired from
The World Bank, it was already approved and it would have been released about 7 months ago. But because of the COVID-19 and because of the disagreement within the Rural Electrification Agency under the Ministry of Energy, it was delayed. But now we have our former friends with whom we worked for quite some time. That was Turiagenda and Werike. Now they were hosted by one engineer called Rutuama, Charles. The loan was signed by the minister, Matia Kasaija, and we met over the same. And that money has to be released anytime soon. So we expected to position ourselves into that so we can earn something out of it. And now that is what is the most immediate thing we are looking at, which can be handled as soon as possible. We had planned for on that already, but we realized that Engineer Rutuama is not compliant at all. Actually, is the main stumbling block. Would have done so much, but he seems to be incorruptible, antisocial. We cannot operate with him. And the previous meeting we had, I think we chose that if Bahati is around, Makanizi is around, and Kasaija is around, we could sit. When this money is released to Bank of Uganda or to the Ministry of Finance, then we could meet and see how to juggle way into there. But I can notice, I can notify you that His Excellency has been very keen on this. Because of the same challenge you've had, I think you must have heard about it. That 1.5 trillion Uganda shillings meant for rural electrification projects, which His Excellency is looking on as a fulfillment of the pledges of 2011 and 2016. So is microscopically looking and observing every activity. So now the threat in this is that we may get onto that money, yet His Excellency has provided a lot of intelligence to look into any ways of how money can be squashed from the national coffers or diverted from the intended projects to other projects. So that is where we are on that particular project. Now, let me ask, don't you think we would need to transfer some of the money into Umeme? No, that one failed completely. Actually, we had tried a lot of such efforts to have the money transferred there, but it entirely flopped. It flopped very badly to the extent that even His Excellency was involved to make sure that the money does not go there. We have even 2 companies that were dissolved by His Excellency, telling them that they can find the solace elsewhere in other fields and they leave electricity alone. Some of them were transferred into sand mining, others were transferred to Mubende for some gold mining and Mitiana there. Others were taken to Bunyoro to join the exploring companies there, just to avoid any contracts for them in Rare. That is where fight went. So for Mehmet, it's just very impossible. But I believe we can do something about it. It is just a matter of time. Let the money come. If we can sit again with the ministers in finance, I think we can do something about it. Probably, but I have to always tell you that His Excellency is going to be looking at it. And he has authored a letter crowning Rutuama Charles as the executive director. But some people are just reluctant to deliver that. So, that is project number 1 I wanted us to talk about.
Now project number 2 has been that of education. Now my colleague from Buziga, I believe when I called it that way, you get to know. I have several friends from Buziga. Now, which one in particular? No, of course you know. This is the name. You see, I normally don't want to mention names because of the problems we normally encounter with the digital espionage. No, it's okay. It's okay. Okay. Now I get you. Now, you see, we have been working on education projects, particularly that gentleman I've told you from Buziga. We found out that we had to force His Excellency into opening schools. Much as he's very reluctant, he doesn't want to make a statement. So he's like, he told you the ministry organized with the schools, then the schools can organize with the parents. But His Excellency has totally remained very skeptical. But over 470 billion had been released in these preparations. Then some other money was released to the circles. Now this same gentleman knows where the 11 point something billion went. And just these people who are now behind the bus got something very small. But His Excellency has pledged to look deeper into that, and they received bits of information of the actual people who handled the money. And indeed, they are still the same members from the top family, if I may term it. So the money was held in there, and it never went to the circles. Now the organizers of the circle simply, they received their commission, and that is all that is happening. Now when we put that aside, the other budgets have been those which were meant to help organize the schools. Much of it was taken because some had been accounted for as learning materials while the students are home during the lockdown. They were not deliverables. The other thing was to organize a simple curriculum that would assist to aid the learning of the children while at home. That never happened. Another thing was how to meet school heads and to pave the way forward on how to live with COVID-19. Apart from a few meetings from different sectors, not much ever happened. So that is another block and another challenge. So all this money was never accounted for. Instead, we just asked for money to provide the funds, and that is around 97 billion, to help aid the schools. But the schools have not been listed down because we have thousands and thousands of schools. Now, which schools particularly is the 96 billion going to facilitate? Now, that is another saga on course. I'm calling it a saga. It would be good money. But these days, His Excellency is extremely awake. And when I listened to what previously Tamare Mirundi was saying, and he directly links with the president, that simply cautioned me that he's aware of these projects going on. Now, putting the 90 billion aside, there is going to be need for posters to be pinned around the schools to caution students on how to behave. There are posters that are supposed to be pinned at the entrances, in the dormitories, inside the classrooms, at the canteens, in the bathrooms, in the toilets. All of those have to be supplied by government to all of the schools. That is money, printing them and all that. That is money. Still under the same hands. Then finally, we talk about the sanitizers, the face masks, and the testing kits as well as reagents. Still the same club of suppliers
is presently available, and they prefer to force all those children to undergo such tests. And is having to spend 240,000 Uganda shillings. That would amount to even 1 trillion Uganda shillings if all students should be tested. Now that it is a shocking thing, we realize that some sections are being hired to say that won't happen. Actually, even Dr. Ruth was asked to make such a statement, but later nearing the opening of the schools, they will claim it is a very necessary thing and the parents should pay for it. So at the end of the day, my fear as a psychologist is that at the end of the day, this kind of stress is going to be transferred into a political crisis if we are not careful. Looking at the rising political temperature, we are likely to end to that side. So all those are billions within the education ministry, and they are causing a lot of question. And I don't know how carefully we can get and how you can advise when you go and talk to him on what to do. But it is more likely nothing may happen. The professor, I talked to him. I have to tell you that I talked to him, and he was telling me that the truth be told, the schools cannot kick off. If even in Europe, where they have all the SOPs with advanced implementation capacity, they kept on closing the schools and reopening them. And on top of that, even the government was giving them incentives, which money the government of Uganda does not have. So that simply meant that he told me that actually they're opening the school just for business. But after a short walk, the schools might be forced to stop, to be closed again, and then that year could definitely be declared. But in between, the teachers would have been rescued somehow. Some schools which are choking on loans will be assisted when people paying some school fees. Even the banks that have been running these school accounts and have been profiting a lot from them, because each transaction they would get like 2,500. They would also get back to business. And then the suppliers, we as the suppliers of the reagents, the testing kits and all of that, we would have made some money. So he was telling me that let us open the schools, but we know they are going to be closed very soon. And in between, we have to see how to manage our profits. So that was his perspective, which I personally supported. I personally supported it because there are several parents who are itching on taking back the students in school. Even the religious fraternity is also doing the same. They say if the schools can open, then we can also go. We can also agitate and we get opened. So that is what they are looking at. But anyhow, it is a very interesting thing. For me personally, as a capitalist, it is okay. It is just very fine. Those that are willing to rush into taking back the children back to school, it is upon them. They're willing to pay. They have the money. So let that happen. Those who don't have, they will retain theirs at home. And shortly after a while, even these ones who have taken will join those ones who stayed at home. Because now you cannot drag, because the only serious project and institution that can